malirize mission eno bweti ne bweti munnange nga twababuuka era ne tutegeera be bakolera. Waliwo abasajja babiri mwakwataganye ne Bukenya Media, mwavudde Netherland ne mulinnya ennyonyi bukubirire ne mukwatagana n'omuntu omu awo mu UK ne mumutegeeza ne mugamba nti twagala okulaba nga tutegeera Barbie we yasula, era ne mumusaba nti mwagala mwefuule abagendo mwina project yammwe eya Girls Child, nti mwagala okulaba nga mumusisinkana abawa olunaku mwina abaana be muyamba, naye nga muli bafere, muli ba NRM, muli bambega abagala okutta first lady Barbie Itungo Kyagulanyi. Mwakikoze mutya? Sharinga video mbatandikire. Muna Uganda lwaki temwebuuza abantu abamu bakola milimo ki? Oli yakave Uganda, ababadde basaasaanya Uganda, ebintu byabadibako ne bagenda gye bagenda ne bibitawaana. Bakitegedde mama Barbie atuuse agenda UK nti yadde mission ya Uganda yagaana ey'okujjawo Robert Kyagulanyi Center mu katuyina kukolera wano. Ulire mboozi kati njagala otuule ku video owulire okombe sowani okwata mu sowani kitegeeza ki mu mirasana futandise bwenti. Gwe muna Uganda wenna nkulamusizaako nenkwebaza emirimu gy'okola. Webale nnyo, webalire ddala. Ntegeezeddwako olunaku lwabadde lwaggulo ssaawa zabadde 8 ez'eggwanga Uganda. Waliwo abampembe ttiimu ya Muhoozi Kainerugaba be yasettinze era ne bawa ssente eziwererako ddala biliyoni 2 okulaba nga banoonya mukyala wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga bategese ebintu bino wammanga byenjagala abatesitesi mu biwulirize bulungi. Muze muwulira abantu be basasula ssente ne bajja ne balumba first lady waffe Barbie Itungo Kyagulanyi ne bagamba nga bwe yagenda mu State House ekyobulimba era nga yaaye abeenoonyesa ebyabwe. Bateeseteese waliwo abantu abamu abali mu bifaananyi ne Yoweri Kaguta Museveni nga banyampi era banyamulenge. Bano abakulu bagenda kwefuula abakyalidde mama affe Barbie Itungo Kyagulanyi. Waliwo ttiimu gye bawadde ssente nga abakulu bano bagenda kujja basabe Barbie Itungo Kyagulanyi ebifaananyi yayinza obutabamanya. Bwe bamala okufuna ebifaananyi abanyampi bano bagenda bipostinga ku social media. Bwe babipostinga ng'ekifaananyi engoye ze bambadde abantu abo zifaananira ddala n'ezo ze bayambala nga basinkana Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba. Kino kiteekeddwa kubanga bakigezezzaako olunaku lw'eggulo ne kigaana. Ne bagezaako okubulaibinga abantu abamu mama Barbie Itungo Kyagulanyi ye nga bw'ali ku mazima n'akigaana. Naye abakulu bano ne batakoma okwo, ne bagezaako okukola buli kimu okunoonya embeera gye basinkana mama affe Barbie Itungo Kyagulanyi. Era mu bano waliwo omukulu omu gwe bayita Bukenya Media, omukulu omulala ava mu ggwanga erya Netherlands ne munne ne bagezaako okujjako live mama Barbie Itungo Kyagulanyi. Security ne balemesa ne bagamba ekyo tekijja kukola. Nsaba mwenna muwulirize akantu kano kubanga we wali okukomba essowaani n'okuginuuna. Bateeseteese bwe bati. Gwe muna Uganda ali eyo nja kutegeeza ekintu kimu. Ezimu ku mpagi eziwaniridde eggwanga Uganda ziri empagi 3. Isooka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, addako ye Barbie Itungo Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Barbie Itungo Kyagulanyi munnange ye aswazizza abanyampi kubanga ayimiridde ku mazima n'ategeera omulimo gw'alina okukola kubanga twafuna engabo mu maka ge. Bateeseteese ebintu bino bye bagenda okukola era nsaba muwulirize bulungi. Muganange gwali ku video nako olwaleero waliwo amannya gengenda okwogera. Mwalabye embeera nga maama atuuka ku kisaawe. Mama Barbie Itungo bwe yabadde atuuka ku kisaawe mugezi, she's a genius lady.
era asobola okumanya onaze anyaniriza ono kigendwa kye kirala era mwalabye ng'asobola okutunulira omuntu n'amulaba n'agamba ono n'awubira ku bantu bali balaba bamwagalira ddala kubanga babadde ku kisaawe ku UK abamu bannakenya abamu batanzania nga bamwagala ekyo kye bayita National Unity Platform era mwalabye abantu abamu ababaze nti atukasawa meka tebabeera mu UK besitudde Muhammad Nsereko nkimanyi naawe oli mu UK essaawa zino ne banyampi banno mutudde mu kawooteri mugamba omukazi tumumalawo tutya Muhammad Nsereko nkimanyi wagenze ne mukwano gwe Netherland muli awo mu UK mulabe nga mumala Barbie Ekituuse Kyagulanyi mumusaanyaawo era muteeseteese omu ku ambasada wa museveni n'obusajja bwa SFC mufune ebifaananyi mu woteeri mu Barbie anajjayo tagenda kujjayo wayitewo ebbanga mu biwe ba Frank Gasumba babitambuze nti olaba ono noono ono teyasiiga na museveni ebyo byonna twabiguddemu njagala okutegeeza gwe munnayuganda ali mu UK Barbie Ekituuse Kyagulanyi abanyampi babaweereza bali awo bazze beefudde baadde ddiiru baagala olowooza lwaki baaganye Spice Diana Museveni nkumanyi Museveni nkumanyi Muhoozi nkumanyi tiimu Barbie gye yabadde agenda nayo babagambye mbusima visa obudde biki ne babidireyingisa it was intentional okulabanga mukyala wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu bamumalawo kati olukwe baluteeseteese batya njagala mbabye ensi bategeere mulinye mudde Netherland n'abavudde Sweden muddeyo n'akasajja ke mwafunye akagenda okwefuula ka investor akavudde South Korea mukayambe kugundi charity organization z'ekibiina kya maama Barbie Ekituuse Kyagulanyi mwenna mbamanyi basajja mmwe we know you mwalowoozezza nti bwe kyagaana Uganda okulaba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu timugenda kikolera eri ku mukyala we oyo mukyala mugezi era abateeseteese mwakoze ensobi emu yokka abanyampi ne mubakkiriza ne basemberera eggolodi yaffe baganda bange tunaabeesiga tutya banyinaffe tunaabeesiga tutya omuntu yakamala okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu olulimi lwe boogera lubi bannange you people don't joke with our first lady